Give him the hand of his heart. He wants to be like you. That you inspire him. When he has put Pastor Sonso, he put a post. I asked him, you find when you will not go, and they be there in heaven. What do you watch this? Do you watch what's wrong? You did it for season 2. You watch but you don't know how to the person he wants to see and watch leaves the shop there, goes to born again. Even on Sunday, is a problem. You come at 11. Amen. I know the problem. It is true. But you watch it in the truth. You watch it in the right way. Amen. You can't get that holy water. Goes back home. No fees at home. God will give you. Not that holy water. Not that in his mind he thinks that God is the one. That is really God. I'm going to watch you. I'm moving and the grace comes down. The grace comes. Not the pastor. Who are you? Even here on now, even when there's a now we need to all that family, but in the church, and God, and people pray, and they get miracles. We're not getting a work, but you also not only they know that you like that. They have may God answer their prayers. And when they know him, the one the examination, they will go past but you is need. I the one who is doing what is right. Avoid this love your prayer. Amanya gange mpitibwa Musumba David Mungu. Musumba kanisa ekibwa anointed
esangibwa mu kibuga ky'Emukono Owantoni. Olunaku olwaleero lwa Sande tumaliza saavisi yaffe wano mu kkanisa yaffe y'Anointed. Ndi musajja musumba naye njagala kwogerako ku bannaffe abakatoliki abagenda e Namugongo. Nsanze abantu bangi nga boogera ku nsonga y'e Namugongo naye ng'ensonga y'e Namugongo buli omu ng'agyogerako mu ngeri yiye. Era nalabyeyo Seekoomu eyagambye nti n'olaba abantu ne batambula ne bagenda e Namugongo, simanyi bwe bagenda kusinza ne bagenda okulya embizzi. Then ne ndabayo ndoza n'omubuulizi omu ow'enjiri atali musiraamu naye ng'akyogerako nti bagenda e Namugongo bagenda okulya embizzi. Nze ndi musumba ow'abalokole, kanisa gy'ensumba y'abalokole. Naye ekintu kino nina engeri gye nkirabamu. Abantu tukome okujajinga olumu ebintu bye tutategeera. Tukozeseeko ku magezi, tukozeseeko obuntu bulamu, tukozeseeko obwagazi n'okumanya. Abantu abagenda e Namugongo abamu bava Ggulu, bava Lira, abamu bava mu Western, bava Kyenjojo, Kyengwegwa, abamu bava Mbarara, bava Kasese ne batambuza ebigere. Omuntu n'ava n'atambuza ebigere ng'ajja Namugongo e Kampala okunoonya Katonda. Kakati gwe omulokole n'omunaddiini omulala agamba nti ekyasinza si kituufu. Ekyo ng'okissizza ku mabbali. Omuntu oyo ajja e Namugongo n'atambuza ebigere, n'atambuza kilomitas ezo, bw'abajja ng'atambudde kilomitas ezo zonna ajja kunoonya ki? Ye mu mutima gwe agamba nti ngenda kunoonya Katonda. Era abaamusomesa bamugamba nti Namugongo bw'ogendayo ogenda kulaba Katonda. Era ajjanga ennyonta ajjazze nayo anoonya Mukama. Kye kimutambuza ekyekanidde awo. Kati gw'amanyi Katonda omutuufu, mbadde njogera n'abantu bange wano mu kkanisa bamu ekituufu. Naye nga tebasaba ng'oluusi omuntu amala obudde nga ne mu kkanisa tazze naye omuntu awaddeyo omutango n'atambula mayiro ezo zonna. Kati kyenjagala ate okulungamyamu abantu abagenda e Namugongo wadde nze sigendangayoko naye kyemmanyi kubanga ndi musajja mutegeera. Abagenda e Namugongo ne balya embizzi ne bakola effujjo ne banywa emyenge, baba baawano mu Kampala, baawano mu kibuga wennyini ab'okumpimpi wano bo be bakifuula ekinyumo ne bagenda ne banywa omwenge ne bagenda ne balya embizzi. Era olwajjo nalabye yagambye nti ngenda Namugongo kwenywera ku mwenge kusanyuka naye nga waawano mu kibuga eky'Emukono. Kati abantu abavudde ewala bo bajja emitima gyabwe nga bagamba tugenda kunoonya Katonda. Era nze nsabidde abantu abazze e Namugongo Katonda abawe omukisa. Gyo nalabye omuvubuka ng'akooye ng'atambula alabika yavudde wala naye nga bambi olaba mu malirivu ng'ali mu kibuga ky'Emukono ssaawa 12 ez'olweggulo naye nga ayagala kuyingira Kampala. Kakati mbasabidde Katonda abakolere ebyo bye mwetaaga, ebizibu bye mulina abaagala okuwonyezebwa Katonda abakolere, Katonda abawonye, Katonda abayambe okutuusa bwe mulitegeera okusinza okutuufu. Shalom. Gange Pampita Namala Innocent. Ndi musajja munankole bwa mwankole enkolera muno Mukono. Ekisookerwako ku kintu ekyo kyombuuzizza ekyabalamazi ffenna tuli mu kusaba tunoonya Katonda naye bano abasanze abantu mu kkubo oba ababalaba ne baboogerako obubi ne babagamba ngu bagenze kulya embizzi ndowooza kye boogera tebakitegeera. Era nabo wennyini n'essaawa zino gye bali era oyinza okusanga nga bali batudde mu bifo ebyo era ate bali nga bagenze eri ku kyaki bagenze saba kye basaba bakimanyi kiri mu mitima gyabwe. Naye nze ku sayidi yange ng'abantu abo nsaba kimu, Katonda abasonyiwe. Kubanga singa si kusaba Katonda ng'abasonyiwe era ne gye bali kati tibamanyi kye bali. Omu bw'osanga nga bavumirira ne gavumenti abantu tubalina. Nze ndi muvuzi wa booda, nze vuga booda naye abaana be tulina ku stage osanga omwana tamanyi Katonda alina emyaka, omusajja mukulu alina abaana, alina omukyala ali mu myaka nga 45 nga tamanyi ekigambo kiki Katonda.
niboogera ebigambo ebifaanana bwe bityo omuntu ayawukanako n'omuntu ali mu Katonda atamanyi Katonda bebamu n'abo tuba tubalina ku stage bebamu n'abo aboogera era ebigambo ebifaanana bwe bityo. Brother Camp Benjamin Sabirano Anointed Living Church. Ensonga ye Namugongo abantu bali ku kituufu era omuntu yeewaddeyo okuba Katonda tasobola n'okulira. Omuntu olaba asobodde okutambula okuva Kenya okuva Tororo ng'anoonya Katonda we ali ku nsonga ntuufu kuba naffe Bayibuli etugamba nti oyo amunoonya mu mwoyo ne mu mazima alimulaba. Ekaseera abantu abo Katonda abaviireyo obujulizi bwabwe bulabisibwe. 2:25 omuntu yeewaddeyo olw'okunoonya Katonda ajja mulabikira ne Mukama abawa omukisa. Sereko Charles Mutumba nze nsaba Kristo w'ekisomesa kino ekya St. Paul. Ennaku twali tuzeegabanyiza mu gye tulabiramu abalamazi wano ng'olwaleero kyekisomesa ab'okusomesa wano ffe tuli mu kuteekateeka mu kufumba naye nga ebigambo bye tuwulidde eri bannaffe Abayisiraamu suubira nti birungi kuba buli omu alina enzikiriza ye era twalisuubidde nti baali badde bagenda maaso n'ekyo kibakkirizaamu naffe ne tugenda maaso n'ekyo kikkirizaamu naye ndowooza tekibadde kirungi. Ffe nga ffe tufunye abalamazi banjawulo naddala wano ku main tukyaza abalamuzi abava e Tanzania abava e Kenya ebibinja bibadde nga 3 neera leero lwe lubadde olunaku olukulu lwe tuyingidde nga Lugazi Diocese okuyingira e Namugongo nga neera Bishop waffe Christopher Kakooza yayingidde naye kaffe tusigadde wano tukyalabirira balamazi bawana abakyatambula basigaddewo batonotono nga bobalaba. Registration yaffe eri wali buli mulazi abadde atuuka wano abadde yeewandiisa erinnya ne parish gy'avaamu n'ekifo ky'abadde avaamu. 12,000 bye bayitiddeko wano betulabiridde ko ndowooza engeri eno diocese gyetegeseemu beeyongeddewo because twategeera abalamuzi baali 8 naye leero babadde balabazi ng'omutwalo 12,000 okusinziira ku bitabo byaffe wali myaka 18. Nze mwennyini njogeddeko naye ng'ate yalina musiraamu olaba yayingira mu Bukatoliki nga awezezza emyaka 16 ali n'asoma obufaada n'afuukanira mu faada. From Kenya, we come here to remember our Christians who died. They suffered very much. They were killed because of the name of God. So that's why we are coming here. They were very spiritual. So to pray for them, to pray for us where they have gone. So we to come and ask him to pray for us. We are still here suffering very much. So that's why we are coming to ask them to pray for us. Okay. I'm from Kakamega Diocese in Kenya. Christ the King, Parish Abalemba. The main objective of us as Christians going to Namugongo, we are following the footsteps of the martyrs, in that the martyrs followed the footsteps of Jesus Christ when he died on the cross. They had to fight for their faith, although they were killed. But as for us who are still alive, we are still keeping the fire burning. I came last year for the first time. This is now my second time, and I'll be going as long as I still live. I shall be coming to Namugongo to pray with Namugongo. In fact, God answered my prayers before the pilgrimage got over. I had a problem with my grandson. The father had rejected my grandson. They had to do a DNA test whereby it came out positive. The boy was ashamed. I thank God for that.
Now my grandson is happy. The father is assisting him, providing for basic needs, education. The father who is providing for him. And the other thing is, my son could not bother to find anything to do. He would only sit in the house doing nothing. But after coming from Namgongo, he had to wake up by himself. He went and started hustling for himself. At least he can get something for his own upkeep. And I thank the Lord for that.